linnya lya taata nabyo mubuuza bingi nze byesaamatira bulungi yalina ajja Asiya nina kyempula muli ekyali kibuzeemu oba yamusaasira waki ate nga twagala omuyigirako nkyalinawe hajati nina ekibuuzo kyange kyenjagala osooka ddala okubuuza taata wamugenda katono nange sali agadde kumugenda nnyo wala omala ofuna olubuto maama anyiiga reaction ya taata yali etya kuba nsuubira yali akyaliwo ebiseera ebyo yali akyaliwo naye taata wange yali muntu ng'ayagala nnyo abaana nga era ekikwata ku mwana we ekikwata ku mwana yenna owuwe ateekayo nnyo akabega kaakati taata teyali yakitinga nnyo kiri awo yagamba Allah waba yakireese nga omwana yayagadde komaawo kale ye nga taata teyakiinaako buzibu baithaye kubanga ye yambulirangako n'ekiddako yali akyali ne maama nga mukukula ne taata yambulirangako ekiddako naye nga yakubiriza kimu nywera saba Allah ajja kuba abavuunusa byonna naye ate ekyasinga okunnuma n'afa mu budde obwangu ennyo nga sisobodde nali sinazaala nga tasobodde nakulaba ku mwana era abamusasira ebyamusobako naye nga ye taata yali agamba Allah wabanga yakireese alhamdulillah ye teyakiinaako obuzibu bwabanga ku maama ono ate amanyi n'obulamu ndowoozo bw'abakyalo bo bw'abawala nga bwe bayitamu naye ate tatange yampa courage nnyo yangumya kubanga ne batata be bato tubeetaaga nnyo kubanga ate nagamba oba bonna bankyaye yatiristi wali yanzizaamuko ku maanyi nensobola okutwalirizaako ekiseera ekitaali kyangu naye ate aba namujjulula nga n'omuzzukulu nebbanga terinaba kutwala kale ebbanga kiseera kinene nnyo nti obaddeko obaddeko naye bufumbo nti oba negomba nnyo kati okundaba nti ntuta emyaka 13 nga ndi mu bufumbo ate ekitakyasoboka maama ono okunyiiga ennyo lwaki olowooza yanyiiga nnyo olowooza kyali kyakuva mu ssomero kyokka oba yalaba ng'oli muto oba nalaba kikiddala kyanyiiza nnyo byonna ngaera ndowooza maama nga omumanyi ku lw'obuvunaanyizibwa bwa maama byonna byamunyiiza yanyiiga okulaba nti nali nze nfunye opportunity esoma oba eyeyongerayo nga tataddeemu naye kennyini emabega tataddeemu nfunye abankwatako ate omukisa nengonoona n'ekirala maama oyo yajjako mu kibuga nga ndi mu S2 naye nga natereka akasente kange mu kakebe akasente ako nenkwata yali ng'akayana n'abaana b'abalenzi okubasaba transport yamuzaayo nga bamugamba enkya nempulya nga kinyize nenkwata akakeba ako nenkamuwa nemugamba zonna ezivaamu zikuyambeko okuddayo ewaka ndi musiniyatu kati ye yakakimbulira ebiseera ebyo nti kyali kimulaga nti oba ndiba wa buvunaanyizibwa gyali okusingako kati ye nga kyasabirira at least singa mba nsomye neyongerayo oba nempangula nga njasobola okutekinga kevu kakati maama wamuyita ku mukolo gwa gundi gwa graduation ya cosmetology maama yaliwo okwo kwali mwaka ki kyaka yali 2015 no graduating cosmetology yaliwo era yasanyuka kyamuwa essanyu naye ate kiraka mu mutima gwe si kyeyali ayagalira wali eri yali ayagalira si wali eri naye ye yali agamba at least yali ayagala mbeere dokita
yamugambira ne kati ndi oli doctor wansusu yali ayagala alakugamba nze nali njagala byampiso yali ayagala kunsanga mu ddwaliro nga nkola ku balwadde abatali bino ebyaffe ebyokulabika obulungi nate nayo biri very important munange era biri very important kakati bano abaali bakwatiddeko maama okuweerera bwe bakiwulira bo bakituwala batya nabaddukako samanya bo bye baalimu naye oluvannyuma we bantwala mu ddwaliro okuzaala nga we nazirika nafuna mukwano gwange namukubirayo sisita gye nali ne bajja mu ddwaliro oluvannyuma twaddamu ne tukwatagana ng'era omuntu gw'obaddeko ebbanga eddene aba akutegeera twaddamu ne tukwatagana ne tuddayo babiri okwetondera maama naye maama ng'akyali munyivu naye kennyini n'amunyiigirako anti walalukira wuwe ekyayagala okula ye kennyini n'amunyiigirako kwegamba ne tubeera mu nsobi abantu bameka babiri nkubuuzayo ekibuuzo kiyinza okubeera ebit sensitive naye ku lw'abawuliriza n'abaana abali badde babaako kye twagala okuba nga tubatangira kyakyakusikiriza ennyo kwona omwami okutuuka okufuna olubuto nga tonnatuuka sente wakati wali ate ye nga azirina nedda ewaka omwana kale ewaka kankyejje ku nze bakuwa ate era nali siina kyazikolamu nnyo naye at least kale obamu neddala oba naki nakikugamba at least neera nazo kanzifune era nyongere ku zennina walaba nga alina ku sente n'ekirala freedom yali nnene nnyo ewaka awo jjukira sister akola omwami we akola osigadde waka ne maid oba helper kati ngaawe kye muyina okukola lyeddalo eryereere n'otambulako mu mikwano n'otambula n'ogenda eri leero tewali kusoma n'ogamba nze ŋŋenda lyeddalo n'ekirala saabeera nnyo na guidance ya mukadde wange engeri gye namuvaako ate nga akadde ako omwana nsuubira akadde ako yandyetaaze nnyo okubuulirirwa kwa mukadde we mukadde ako okuva ku myaka nga 13 okutuuka ku 19 yandyetaaze nnyo okubuulirirwa kwa mukadde we kubanga abazadde oluusi batubuulira era nange nga nkyali waka ne maama yambuuliriranga naye ofunamu by'otoolamu asobola okwogera gwe ng'omulaba buli lunaku bikutama era bisobola okupushinga omwana n'addukawo si kya buli lunaku naye ate wofunyeemu akadde weefule nti otambuddeko naye weefule nti olina kyogenza okukola naye naye nga omukonayo ebigambo 2-3 tutuuka ne tubanga abatabiwulira naye wodda mu buliri nga gwe omwana weebase otuuka n'obifumiitirizaamu n'ogamba mama lwaki aŋŋambye kino mama lwaki yakaŋŋamba nti wali akawuka ka siriimu yakakiŋŋamba emirundi nga 6 kitegeeza akawuka ako gye kali bya ddala nakugerezaako nsuubira kijja kuba kiwa abaana baffe obuvumu n'okuba nga beekiririzaamu n'atasobola kutenguka bw'atyo omwami wo omuliko weka sisobola kumatiza kubanga gyayita simanyi naye nga nze kye nemanyiiko nti ye kubeera wajje wange mulaba bomu kwegamba takulagangako nti waliyo omukyala munno alowooza kyava ku ki kiwa nti abakyala tulina okubanya abagezi nga kiki nagambye omukyala atakola atama obeera osaba buli kimu naye n'atuuka neyeetamwa naye abaako ne famire ye abaako ne goozi ze z'alina okutuukiriza ate ffe abakyala nga ffe Mungu yatukola ebyetaago byaffe biba bingi ate n'ebyetwegomba biba bingi nze nerabirako nga nze omuntu wemba nga ntambudde nga mpiseeko mu kibuga nendaba engatto ennungi nga sirina ssente mpulira nga n'omusujja gukoze eki gunkutte
just engatto nosulanga ogirowoozaako kati wobanga tokola nogamba nedda kangumikirizeemu male okusasula rent after rent ngenda funa engatto eyo wobanga tokola ogenda kusabiriza mwami ono okwa buli lunaku alina osasula fees oluusi aba alina osasula rent mukadde we mukyalo naye aba amwetaaga kati okusabiriza oba okusaba ebyetaaga ebya buli kaseera first of all kiyinza omukukyayisa ekirala siri mukyala muyombi kwanema nate mpulirako abamu mbeerako nemikwano gyange abaami nabagamba nja kuddayo edda omukyala ayomba nnyo neŋŋamba oba ensonga lwaki nze mbaddewo ebbanga eryo lyonna nga sinafuna oba munnange oba nga tannagenda kubanga abaami b'ennaku zino nabo sibanga ekirala olina okubamu n'eddiini kubanga eddiini wobeera ng'olina eddiini ekusumbusa bingi wotula ala n'omwegayirira ndowooza katonda ono ky'omusaba kyakola oba akuwulira ozuka kusalayo omweda n'omulajanira biki gwe biweetaaga ng'omuntu nkiwa aba akuwulira era aba asobola okusumbusa mu bintu ebimu kubanga kiri mu butonde bwe obujja buluma wadde nga bya ddiini nti oba omuntu alina okufuna abakyala bana kiri mu butonde obujja obwo bukola ki buluma nze bunnumira ne ku mukwano gwange nga siri mukyalawo kati olaba namuzaako omukyala nempulanga nnyiizi ate n'abaami kye batamanyi nti omuntu wakuzaako owulira nga appetite yonna ekuweddeko otandika kukola bibi ate mbadde manyi olina kutereeza butereeza nedda mukwange nze ku lwange nga nze ku lwange ntamwa naye ate ndowooza woba weekutte bulungi asobola n'otuuka eyo nadda nalaba omukyala alina eddiini omukyala atayombayomba omukyala afaayo atamusabiriza kubeera ku pressure stress ya buli kaseera ngamba aba asobola okwekuuma naawe nemutambula njagala nkuwa ekibuuzo ekisembayo nga sinafuna masimu wano kiki osinga okwenyumiriza mu ggwe kiki ensinga okwenyumirizaamu muggwe nze nga nze omuntu n'ogamba nze ondaba wano nenyumiriza mu kuba nti nkola kino nkola kino mu byonna by'okoze kiki osinga okwenyumirizaamu nga kikyo nenyumirizaamu nga nze first of all okubeera maama w'abaana abana mu myaka 13 nakyo nkyenyumirizaamu nnyo kubanga abantu bangi banoonyeza abaana nabo tebabafuna kati wentulako awo nabwo bumpa essanyu mutima gwange ekirala nenyumiriza nti nsobola okwebeezaawo nga nze omuntu ate era nenyamba ne ku famire yange mama wamuzimbira ennyumba yava mu bizinesi gyokola ekibuuzo ekisembayo ogatta ssente n'omwami wo eweetaagisa kyalibadde kirungi bwemubanga enkolagana weeri kiba kirungi enkolagana etya omwami asobola okugamba leero munange omusaala gwange gwakeereyeemu naye nyambaako onsasuleko fawuza taamu eno ejjanja kikwasaganya waaba nga promisinga atuukiriza kibeera very important kitambuza amaka waba nga promisinga tatuukiriza awo wewali obuzibu kireetera ffe abakyala okweka ssente zaffe buli kimu kye tukoze n'obutagulako kale bintu bya mu nnyumba sigambye kwewola kati nga nkugambye nti munnange musobola otulawo n'akugamba omanyi fawuza omusaala gwange guluddewo kolaki ne fawuza bagenda kumugoba tukoze tutya omukyala n'ogamba nedda leero kamutereyo emitwalo 3 tuli biraba next time ye wanaaba akwasizza ya akole ki yeyongereyo mu maaso nejja neyo yakutandikirawo bizinesi yo yanyamba kinene nnyo magezi ki goyinza okuwa abakyala bali eyo abagamba nze ebyokukola ndabika sijja bisobola bulungi kuzuukuka kuba omulembe gwe tulimu gwakola because ebintu ebirungi naddala ffe abakozesako intaneti bingi nnyo ate nga nkugambye abakyala twegomba kati wotafaayo kukola ogenda kugwa mu nsobi ennyingi ate zogenda okwejjusa mu maaso ekisooka osobola okugwa mu nsobi ey'obwenzi ezambye ebyeri osobola ozigwamu lwakwegomba ku kintu omwami we oluusi kyakola ki kyatalina ate nga gwewandiise owulira we kyetaaga kati woba tokola n'ogamba nedda kino nkyetaaga naye
nkoze nti okukola kyokifuna oba tokola ogenda kufuna omwami aveeri akulimbelimbe naye ensobi ogikola eki ogigwemu kati awe ŋŋambira omukyala azuukuke n'akatono kennyini kayinaako kajja kuba kamuyambako wanaaba awaddeyo nnyo omutima oba n'akola nnyo kajja kuba kamuyambako kumulifitinga okuva ku ddaala lino okudda ku ddaala eddala. Okay, Dr. Asiya. Katulinde esimu ku noti 7597 noti ne ku noti 782366. Oyina ekibuzo ky'oyagala okubeera ng'omubuuza kati ne nyaniriza bibuuzo byammwe nga nze bwe mubuuzizaayo ebyange ebyo ebitonotono. Naye nga bakugambye omukyala olina okuba ng'okola kati weekwate Zainab Mujuzi Tailoring Center bano bagenda kuyambako kuyiga engoye bazitunga ez'ebika eby'enjawulo. Gamba nga